kwanza like embeera ku Venice sibeera nnyo mu bantu mbeera eno aside kati bamuwa ssente nga waliwo abantu bijja batutambulirako maybe bamukuba bubi nnyo ali nsambya omutwe ne bagwasa akawanga so it was terrible. Omusajja tegwayika munda mu mutwe gwagenda mu bwongo awo nga kyaka apeninga nga tuli omusaayi gugwo gwonna everywhere so ati how is he? Is fair. Ategeera tasobola alina gwategeera talina gw'amanyi ali mu ICU. Oh Lord, Mukama amusaasire bana Mukama abasaasire bakuba omwana w'abandi mwana muto myaka 2 twali mayawo nga gyenkoledde nga nyinayo omukolo okumaliriza okukola ebintu biki nagala okufuna balance ndowooza mwalimu n'abafamire kuba nga we batyo so wefuna balance twalabiraawo mukubye ku mutwe. I don't think twali mu family bano abantu ababeerawo oba katulaba nga nti omuntu ayinza okujja wali olabyeko nga abantu bagenza okuziika ne mujjamu abantu abaze okuziika naye nga baze kubba kubanga bapangula emmotoka z'abantu. I think babadde bababala so oh Lord twafeesinga sente n'azitwala zonna. Sente teyazitwala abalenzi bamulemesa abalenzi bange n'adduka nalekawo ne piki baali babiri. Mama ng'omwana w'omukazi amukubye. Mwana w'omukazi amukubye yabadde ayimirizawo famire ewaabwe. Mama kataata. So. Myaka emeka? Myaka 21. Very young man. Very young and energetic. Bano omutwe gwonna ne gugwamu. Bamukubisa ki? Favor. Naabo. Tebuza abantu awali abantu abangi. Gavumenti ekintu kyonna basobola okubakwata. Kyali so terrible. Twayisibwa bubi nnyo. Kitegeeza nti yali yeeyawudde ku bantu we bali abangi. Okukima balance n'agendayo omugole n'agenda biki n'azimuwa abatambula okudda gy'oli abatambula okukomawo eno okujja mu motoka okuripootinga ne bamukuba. Oh my God. Awo muprocess awo naga bankubye n'agwa eri kati abaana ne bawulira namugyamu ssente ne bajja bagenda obatuukako nga badduka nga bali mu kumukebera bate obuzibu bwe twasanga weebuuza lwaki tamugamba bugambi tuwe ssente nanomukuba so omukyala ogenda ku bwongo mungi muva mutyemayo mutuusa mu ddwaliro kati nze like anali mpakinze naye gwe nga bansibiddeyo nga sina ngeri gye nvaayo ng'omanya ebyemikolo kati emmotoka yaffe ey'emirimu ng'eri mu kkuba eri mu kutikkako bintu byetumaliriza twamusula ku mmotoka yaffe ey'emirimu nga n'okumutuuza eno maaso nga tasobola kutuula ne tumuddusa mu mmotoka ne tutuuka awo ewaliwo ensaanyi tukawo ku ddwaliro nga balina ambyulensi ne tuteeka mu ambyulensi tugende Lubaga ne batugoba ne tugenda Ensambya. So kati kyekiriwo bamukuba nga ennaku z'omwezi 22 Desemba 22 twaguyingidde bubi. Maama we amawulire mugamuwa mutya? Kati maama we nga tunoonya essimu ya maama we ng'etubula maama we ne tumukubira ku makya najjako biki omukazi yawunga nayetuka ku mwana we nga tamumanyi kiruma nayetuka ku mwana we nga tamumanyi so ng'atunula naye nga tategeera ani kwalaba naye asawo lugamye agenda tutereera. Amiina banaye Mukama asaasire. Olaba ekyo kyabatuukako muwala wange baamutomerako ng'asala ekkubo atumaa senior 6 abaana batandika okukola mu paaka kyagala nnyo omwana okukola mu paaka nti kimuyamba kubanga ategeera nti hasowegate mukazi wattu kumakya nali nkyakola morning show mwezimbe tuli ku show tutandise twalenga nga 6 so 7 bammanyi avudde waka akola kyatuuka ku mulimu funa essimu ku 7:30 laba essimu ye neŋŋamba yiyi ankubidde essaawa zino laba tukyayogera actually nzika twali twogera na Kasuku naye okola essimu yange eyaka ne njimula Akasuku nagamba sister ate yo kasita akuba oba tokyategeera olwakaati nga weebati ne ngikwata nezamu nenkuba neŋŋamba Nisha whatsapp tonatuuka ku mulimu neŋŋamba nannyini ssimu enafunye accident yanguwa ekigambo yanguwa kyokka ekyo nagaba bagamba tebaagala kuŋŋamba nti omwana afudde yanguwa yeetaaga bannange nabuuka bubuusi twatula emmeeza yaffe yabayanga bweti nagibuuka bubuusi mana bwe nabuuka okufuluma tulina okuteekamu ffaamu naye oluggi nga ndugula terweggula poliisi nagamba ki ekigenda mu maaso Kasuka mbuuza ki ekigenda mu maaso
Ngamba mwana afunye accident. Yakwata bukwasi watu kumutwe kasuku because amanyize n'abaana. Bagala okuzigulira oluggi nga nfuuka misinde naye nga n'emmotoka sagisseka mu kisumuluzo givuga. Nkankana bwe nti. Otuuka ku mwana ng'avuddeyo akasaayi katono. Ng'omwana anavayo akasaayi katono nnyo mu nnyindo. Naye ate ekigenda mu maaso. Ne bagamba tumanyi omusaayi guno guvuddewa avudde akasaayi esayini si nnungi. Bagenda omuteekamu egundi mu CT scan ng'azimbye obwongo. Naye kyokka ekyansanyusa nti bwe natuukawo namuyita n'ayitaba. Ne mubuuza ntegedde n'agamba yes mami. Thank you God. Kati n'ekyo omukyala kye yali asaba nti n'omwana nagenda tukawo nga tamutegeera yawunga. Nagenda nsaba ne ngamba Mukama naye abanaye Katonda abonaabona naffe abazadde. Tuba n'essaala nagenda nsaba. Ne ngamba Mukama nsaba kimu kyokka kusanga mwana wange mulamu. Saasira mukwate mwambaatire nteeka obukuumi bwo musiikize n'ekisiikize ky'eggulu omwana wange musaayi nga mulamu because akagamba omusajja ke yaŋŋamba yanguwa either nga nkubidde tuba omwana ali mu kwesika agenda ffa ne munange omwana kasa yaŋŋamba mami thank you God. Awo ne tutandika okuyiba ebirala. The Godwin bwe nsanga ambulance ku kkubo mbula kuyingira eri giviira because bateeka mu ambulance okujja omwana wange omuteeka hano Kampala hospital naye nga traffic jam nga ndeba emmotoka teziva mu kkubo nga ndeba emmotoka tezigenda nga obulamu bw'omwana wange buli awo. Yamukolako n'atereera. Yatereera ye yaddamu ddala ne kumpi na kumaliriza ensomo gye. Bwatyo engineer baali bamukutulidde mu bbanga. Back ya senior 6 that she's an engineer. You can imagine. So embeera y'okulanzira bwe ndaba omuntu nga blocking ambulance ndabira ddala. Twayita mu kkubo anaisitwangako mu ambulance sibimanyi. Twayita mu kkubo omwana w'abandi nga yeesika. Yeesika nnyo it was terrible. Era nze nsaba buli munnayuganda ba ambulance mu kkubo bannange gifiire obulamu bw'omuntu ogwo obukutte mu ngalo bwoti. Ate obuzibu bwe bwajjira nti kuno okumukuba feva oba yagimukuba neekuba wano neekuba ne wano kati wano nafunawo ekintu kifaananyi ne wano ku mutwe kati nga kawanga kano keeyawuddemu kano kazze munda nga kafulumye wabweru. Mukama bannange owange yakubawo omutwe nkoona eno kati nibaga nti obwongo buzimbye kubanga yatunulanga bw'ati nakulamu abantu bano ate nga ne light agitya gasogolawo bw'ati light ng'amaaso agaggala nnyo kati nibaga nti azimbye obwongo amaaso gaseesetu ne gava mu position. Ewe Godwin nze nasaba naye Mukama mulungi omwana wange mulamu bulungi ategeera bulungi naye oyo musabira mukono gwa Mukama oguwonya gumukwateko aye n'emiggo gyamukubisibwa omwana w'omukazi awone maama kyaliko kikambwe. Tebuza yabadde breadwinner ewaka ali ku kitanda kati era abeera mu nsawo yaawo era ali mu nsawo yange naye obulamu bwe bwensinga okwagala kubanga sizoni era entambulidde bulungi nnyo sizoni era etambulidde bulungi eya Christmas yonna eyo December wonna December 1st December second byonna kale ng'ebintu bitambula bulungi tukola bulungi emirimu gyaffe nga girina otutambula naye omwana yo baamukuba abaana bannange ate ekyesiŋŋana n'okumalamu amaanyi ekyalo kye baamukubirako oba abavubuka balibooko ku kyalo kati piki n'engiwamba abavubuka baliwo ne bagiwamba be nalekawo ku scene then ekyalo ne kyegugunga kyonna otuggyako piki n'abantu baka ne batutunuulira butunuuzi bwe bati imagine n'abantu baka ne batutunuulira abaana ne bakwata emiggo ne tukubira poliisi y'emayo eyajja n'etuggyawo nga temina gye mutwala piki abavubuka bali ba ku kyalo poliisi nejja n'etuggyawo naye mu bukuumi obw'ekika ekyalo ndabona bannange poliisi yeebale zalewunya abantu baga nti poliisi yakola naye kwegamba olaba nti yayanguwa yayanguwa mbeere osanga tekyalibadde kibi nnyo bana tusonyiwe tutandikidde ku nooti eri eri so sad happy new year mama because you are alive you know ate no tumusuubira nti Mukama agenda muyisaawo ajjatereera Mukama tuyamba atereere. How have you been? Nga tuli tubijjeko biri. Ndi bulungi nze. 2024 teyali mubi. Tabadde mubi. Mukama tuleddemu ekisa, tuleddemu omukisa. Amiina. Wadde tukolaakola nga bitambula bulungi sokka. Enyawo. Bazadde bo bombi gye bali? Bombi gye bali. Okufumba kuyigira kwali?
Mama wange kuba waka nga mulaba afumba bikiwe bityo ng'akola mu zitoninyira nga bagenza okufumba mu toninyira ngenda naye weebityo nafuna emirimu mu restaurant ezo bwezityo nga nkonectingayo olwagira agenda okukola amaanyi gamuweddeweddemu n'abivaako nadda ku birala then nsigala mu haso zange ez'okuyiriba netandika okunoonya emirimu ne gibula. Emirimu egyabulira nenkola ki? Nina mama wange akola ku bibanda by'embaawo, bano abantu abatunda kalitunsi, embaawo bikiwe bityo. Ati nengendayo nange ajjamu tutandika okusitula embaawo naye nga mpulira sibisobola. Ng'amaanyi matono. Nga mpulira sibisobola. Naye okutandika okuyiga okufumba walina emyaka emeka gw'ojjukira okutandika okukwata mu seppiki sigiri otaddeko butto ofumbye? Ndowooza twabeeranga baka ne baganda bange abawala naye nga nze asinga okufumba ewaka. Nze asinga okufumba bwe batyo nga nga be bakulu. Naye nga gwasinga okufumba? Nga nze asinga okufumba kati nga tufumba ewaka weetutyo kubanga twali twagala okufumba. Maama ng'akola mu zitoninyira nga wenkugambye oluusi nga bamupangisa ng'afumba n'obukolokolo obutono weebityo naye nga bino ebintu ebiri ordinary ebyo ebyedda weebityo ebyewaka naye nga nze nkuze kutegeera nga njagala nnyo okufumba. Wasooka kufumba ki ky'ojjukira? Waliwo we twafuna abagenyi ne nfumba ebijanjaalo ebijanjaalo ebibisi so ne mbifumba ne bivaayo bulungi nnyo. Wabisiika babya byamagera? Nakisiika ne kivaayo bulungi nnyo ng'ekijanjaalo kibeera. Abantu bonna baka ne bawoomerwa. So kati wentyo nga kasaba baleeta ekyennyanja ewaka bagamba mukiwe oli yaba kifumba, Godwin yaba kifumba. Bwe tuleetera mukiwe Godwin yaba kifumba ajja kijjayo bulungi. So wentyo. Ffe twakula abalezi tebabakkiriza mufumbe. Wekyali. Naddala singa babeerawo abawala. Naye kati nze nali njagala nnyo kubanga ekintu kinvuga. Kinvuga wentyo. Okwagala okufumba it's rare for men. Okwagala okufumba. Wali foodie nga oli muntu ayagala ebyendya? Era maybe I was foodie. Nali foodie kubanga era nga olaba kati omulimu gwange gwenkula nti kyanvuga n'enva eri mu buto nga ndi foodie nga njagala nnyo ebyendya, njagala nnyo okwenyigiramu ebyo ebintu ebyokulya nga kasampulira like waliwo omukolo ku kyalo nga ngendayo weebityo. Ate ndowooza awaka nga omuntu mulala wafumbye towoomerwa? Kujjako maama wange amanyi okufumba Ruth nnyo amanyi okufumba nnyo. Taata ye teyayiga kufumba? Taata teyayiga kufumba. Taata wange saabeera nnyo naye. Nkuze ne mami? Nkuze ne maama wange era nkuze mu bwongo bwange kale taata nga simanyi oba daddy and mami. Omanyi mami? Nkuze na maama wange Bukojja eyo gye tusinze okukulira Bukojja eyo. Nakula nga simanyi mami nga simanyi daddy na mami nti daddy biki mami weebityo. Babeera wamu nti amaka gali proper gali kwa mama ne taata. Kati nkuze mmanyi mami. Bamaama bange baganda ba maama biki like be bankuzizza nga ennyabo. Muli baana bame? Mu mami twali abaana babiri. Babiri bokka? Twali abaana babiri. Omu like twali tuva ku ssomero ne bamutomera. N'osigala wekka? Sigala nzekka. Tuveeyo eyo. So yali omukulu? Yali omuto? Yali omuto. Nsigala nzekka naye mami wange alinayo omwana gwe yali yazaala. Naye nti nga maama like mutaata omu nalina muganda wange nga tuva ku ssomero ne bamutumira n'afuna accident nga ndaba. So n'afa kati neesigalawo nzekka. I can imagine that. Obulamu obwo n'obeeraawo kale waliwo otuuka nga olaba madamu waliwo otuuka embeera nga oyagala obeeko ne muganda wo maama omutaata omugunyumizaako ekizibu kyo omugambe munnange kino weekiti ne weekiti Mukama akublessinze n'olaba nga ebintu obirimu wekka weebityo. So
ebadde haso nzibu nnyo naye neebaza Mukama. Amiina. Ndi wano wendi olwaleero. Emmotoka yabatomera etya? Twali tuva ku ssomero, nali mbeera Mityana, maama ng'apangiseeyo Mityana. Kati we twali tubeera ekkubo liringa olaba eyo stand weeri, then nga tubeera nga mabega weeri. Kati twali tusala ekkubo nga tuva ku ssomero. Kati mu kusalayo tutya ekkubo ne mugamba tusale, nagamba tulindeko, ne mugamba lindako nensala ekkubo naye nga kwali tugenda ffenna. Ne bamutomera, yali muwala, ne bamutomera n'agenda waggulu we batyo n'akomawo n'atumbira. Ate yamutomera yali Reverand n'avaamu. We yavaamu n'akuba akabonero biki we bitu. Nali muto kubanga byaddako. N'ekifaananyi kyakirina paka kati? Kyakirina kuba twali bato. Kyakirina na kati ddala. Tekyakutawaanyawo wonna after that? Kyantawaanya nnyo. Olumu nga manyi muganda wange ajja kudda. Anziraawo ne muterawo bino ebintu nga manyi ajja kujja bisangewo abijjewo. So kyantawaanya nnyo. Nnyo. Si kati nolekerawo n'okusoma? Era nalekerawo okusoma. Emyaka nga 3. Ng'otudde waka? Ebintu byagootaana, maama talina ssente, ali awo, tewali pulaani, tupangisa. Tuvuddewo tugenze mu baganda ba maama batandise okumusuza. Weebityo. Obiraba kati gwe ng'ennaku ekuluma ogamba ennaku ennuma wentyo. Nze naye njagala nnyo madamu okusoma nnyo naye ne bigaana. Sente. Wakoma mu class ki? Nakoma mu form 6. Ye ate weeyongerayo. So after 3 years ki ekyakwewagira okuddamu okusoma? Did they sit you down? No, sente zaali zibuze. Kati ntufuna ku masomero awo aga layisi, ngendayo nga nsoma mpola. Nensoma mu masomero ga gavumenti wentyo mpola. Paka Mukama wannyambye entambuza mpola. Paka wano wendi. Ekitegeeza obadde weeweerera nako? Mbadde seeweererako. Just mbadde njiriba nti nze abantu banjagala nnyo, asiina mpisa mbi. Ne famire yange waliwo bamaama bange badde bakwasaganyizaako maama okunnyambako, kola ki webityo basically bukojja. Kiri kitya okkulira ebukojja? Okkulira ebukojja ndowooza nze ngamba madamu twali okimanyi nti omukisa olusigo aguva bukojja. Nze okkulira ebukojja nkirabye kuba oyinza okweteeka ku bazadde bo bataata bo biki naye nga takuliiko. Tosobola kifoosinga. Sigamba nti bano basenga bange bonna baba biki naye kale nti muzeeyi takulabiridde biki naye kati muzeeyi naye kati atuli fine. Tukolagana naye namusonyiwa ng'omusajja nti ebyo bibaawo. Ate ebyabazadde tosobola kumanya. And you can't judge. So nange ndi musajja nkuze mbiraba manya haso nga we zitambula. Ebukojja bava omukisa. Ebukojja bye batulabiridde bakoze ki batusomesezza paka wano wendi Madam Ruth. Nawulyako olumu nga waliwo agamba mbu bw'obeera ebukojja era wabaawo okusosola oba okujja. Kubaawo by the way. Nti omwana ono si wa kika. Kubaawo by the way. Kubaawo. So wakufunako? Wakulabako? Nakufunako naye era si nnyo. Akatono akateebuliza. Akateebuliza naye nga bakojja bange bamaama bange oto bantu balungi nnyo. Era nze neddira Ngabi. Nze Kasozi. Godwin Kasozi. Nze Kasozi neddira Ngabi. Mama wange yeddira Mbogo. Inakai Margaret. Sorry. Nakai Sarah. Tabani wo omulabi. Chamisa kisemakola. Nakai. So mama wange Inakai Margaret.
eddira mbogo ennyabo era ofunanga kale nogenda kawe machine kwa passport noga mama nze kuyonka amina ngere wannakayi njija mami nakayi njija so wano nga mukina mutoninyira okufumba ne mama nga bw'oyogedde mama yafumbanga mutoninyira nta obulamu bwabanga butya obulamu bwalinga haadi olina okwetiika entamu y'emmere eyokya wano ng'olina okwetika entamu actually mama wange yakola emirimu mingi okulaba nga tubeerawo ne bamaama bange abalala okulaba nga ffenna tubeerawo yakola emirimu mingi nnyo. Toninyira mwe yabeerangawo eno gye mwabeerangawo? Kyengera. Nze ndi w'Ekyengera. Gy'okulidde? Like we nava Emityana ne njija mu Kyengera mwe nkulidde mwe nsomedde mwe muli bizinensi zange kati ze nsinga okutambuza so nze ku Masaka Road okwo mbeerako nnyo. Zimberawo Mpigi ku Bikondo? Ate kati nze ndi awo Nsanje we nazimba ewange. Nawange enjala ennuma nga mpaawo. Era Nsanje awo ndi awo. So toninyira mwafumbiranga awaka? Twafumbiranga awaka ng'emmere nga like wejja biki nga tugyetikka nga tugitwala nkatogo k'amatooke ebyenda bikiwe bityo omanyi emmere like ya toninyira weebeera wetutyo ogitambuza mpola mpola. Mwakeranga saako okwetegeka? Kati atoninyira like balya kawungeezi so kati ffe twaseetinganga biki olw'eggulo biki emmere yaffe like negira mu budde etugireeta. Kati mu kufumba awo loza gwoloza omunnyo? Era mama yanteekangawo nnyo like oluusi nga like bwe ku ssomero ne nkomawo ne muyambayambako awo wentyo mpola mpola ne mukwasaganyizaako wali na wali wentyo nga mudde ku ssomero kuba like nayinanga okusoma nga bakusomera nga njja ne muyambako wentyo mpola mpola. Otikkese piki paka wali. Nga kasita okolamu ensobi yonna emmere ekuyiike. Era so ng'ogisomba ate nga tosomba ntamu emu ogisombawo otyo mpola mpola paka ogituusa wano. Challenges ki ze mwafeesinganga ebiseera ebyo eza toninyira? Oluusi nga abantu tebasasula. Banja? Banja nga bwebimanyi era eby'abantu oli ajja n'alya n'agaana okusasula weebityo. Lwaki tasooka kusasula nga tannalya? Maama wange alina nnyo ekisa kingi so kati weebityo naye nga tebibulamu bizinesi nga omanyi bizinesi we zitambula weebityo. Enkuba bw'etonnya? Enkuba bw'etonnya. Wakubudiigude mugenda kulya kufa. Enkuba bw'etonnya just nga etubisangamu obyawo mu kutonnya naye nga bakasomera bajjanga ne balya. Abantu balya nnyo by the way mu nkuba madamu twali okimanyi? Mbadde simanyi era mbadde ndowooza kase enkuba etonnya emmere edibye kati mwabaana muba mubudiigude. Enkuba kasita ekya abantu balya nnyo mu budde bw'enkuba awo ng'ekedde. Kyolina okukola to keep the food warm. Emmere erina okuba ng'eyokya bulungi nnyo ennyabo. So teyadibanga? Teyadibanga. Naye mwalyangako eyo gye mufumbye oba mwafumbanga separately? Twalyangako eyo. Bwesigalawo? Bwesigalawo. Twalyangako eyo oluusi like ne bamami bange bajjanga weebatyo batunanga embaawo awo Ekyengera waliwo ebibanda by'embaawo awo bamami bange we batundira embaawo. Bamami bange be bankuzizza Madam Rose. Bamami bange be bankuzizza balinga banna bataano. Ani naani? Mama Brenda, Mama Angel, Mama Fiona, Mama Jenny ne mama wange. Mama Nakayi. Nakayi. Naye okwali kya mirembe bisa olikiwulize. Era nali muwulize nnyo. Ebyo ebirezi ziba n'emputtu n'empaka. Nze nali muwulize even ne kati. Tonna lunkulu. Sina lunkulu. Toswala mulezi bakola batya emmere eyo kya ku mutwe. Era ne mu kampuni yange temuli boss. Fena tuli bakozi. Batuumanga mannya ku kyalo. Manyi abaana bamanyi okutuuma mannya nti gwe mu mmere. Tebantumanga mannya tebagantuuma ago. Embeera eyo gye mwayitamu Ekyengera eya toninyira yakuyigiza ki mu bulamu bwo kati? Embeera like yanzigiriza nti buli kimu kisoboka ate n'ekirala nti wolemerako sometimes ofuna ekintu ky'oyagala kubanga like bwe twava mu toninyira Mukama n'atuyambayambamu awo mama like natandika otunda ku mbaawo weebityo baganda ne bamukwatako nze bamaama bange beeyagaliza nnyo kubanga by then tewalingawo ssente naye nga beeyagaliza Madam Ruth nnyo ne bamukwatako naba mu toninyira ne tudda mu mbaawo
awo tutyo mpola mpola olumuvayo ddi okutandika okubasuza waliwo ogambye nti mutandika okuba nga bamaama bwe babasuza kati muganda wange yafa mu 2004 aba nalina emyaka emeka 2004 nalina emyaka emeka sijjukira bulungi naye maybe oba nalinga like kubanga I was born in 1996 wamba nyina emyaka emeka 2004 mazibale mujibale kati awo like anetuvaayo maama era like na jene ekyengera okuva Emityana netutandikawo mpola mpola nga wenkugambye toninyira n'avaawo n'agenda mu mbaawo nga ebintu byakugattiriza mpola mpola naye nga mu byonna Mukama tumwebaza. Amiina. Mukama wa kisa ate z'amaanyi Mukama sookisa obulamu bwo tekerwawo ku makiwalinga naye bwetu tebawunsinga Mukama sookisa obulamu bwo just Mukama omutegeera wenkana ki kati okuzzaako emabega nti natuuka nga malirizaawo okusoma nga neetaaga ekyokukola nange ng'omuntu naye nga bagenda kukola ki nga ebyokufumba mukadde yabikendeezaamuko kati ali mu mbaawo like waba afunyeyo bano abantu abamuyise buno obulimu bw'okufumba ku mikolo buki nga bagenda bukola obutonotono naye nga ngenda kukola ntya bannange nga ndi awo neetaaga nange ku bintu ebyokukozesa nga wobimanyi Madam Ruth ebyekivubuka kati bamaama ne bangamba jjangu mu mbaawo tandika ositulanga embaawo obeerengawo nengendayo nesulawo katono naye nga sibisobola nga byetaaga mu maso nga sibisobola ati nenga ngenda kukola nti ntandika okunoonya emirimu mu restaurants. Madam Ruth nanoonya emirimu naye nga lwemba ngenda okunoonya emirimu era kinavuuka mu kibuuzo kikulu nnyo okwefaako. Nagendanga okunoonya emirimu Madam Ruth nga nsaze bulungi akaviiri kange nga ndabika bulungi nga naabye ntukudde kuse bulungi kinigina kyange nga ndabika bulungi nengenda okusaba emirimu ekivubuka kizaana bana ekyagala omulimu kati nengenda ku Nguuvu ewakaliga oba omanyiiwo awo nagenda nensaba omulimu ne bangamba tujja kukubira tulaba tulinawo ekifo Nguuvu si migaati anti like kuliko a restaurant just ekifo bakiyita Nguuvu the building is called Nguuvu naye kuliko restaurant bagiyita Bismillah abami ne Ajati yafa Ajati yabeerangawo awo baliisa nnyo basereebwa awo kati munnange nenkola bakwagala nnyo by the Madam Ruth by then nga nkyakolayo nga bakulaba nnyo program yeyo gyebakolanga ne Kasuku eyo Twezimbe nga bakwagala nnyo abakyala bali awo ku Bismillah awo Bismillah restaurant Bismillah kiteeza ngenda ogenda kulya no Bismillah so kati munnange nengendawo nensaba omulimu nga tujja kukubira nga like bajja kunkubira nendikawo enamba yange y'essimu nali ndi awo ng'emirimu gibuza Madam Ruth ino kwa bankubidde Bismillah ng'osabye mulimu ki gwa kuweereza kuweereza kati nengendawo we natuukawo ku Bismillah awo ku Nguuvu abakyala ne banjagala nnyo nga manyi Oluzungu nga like abantu bempereza nabamu nga tamanyi bulungi Luzungu nga nze ndi mugezi nga kasitoma wajja nyina engeri gye mujjajjatamu awo biki kati ekyasinga okunsesa mu byonna oba ekyasinga okunyumira like namala okukola ku client nampaayo 10,000 nantiipinga neŋŋamba ekitegeeza ebyawano okukola obulungi bakusiima neŋŋamba okay nentandika okwongera muzikeya keya nokola nfunyeyo akanaana olunaku nenzirayo ewaka era kyengera nakwesanga ndowooza 2,000 amagenda n'amadda kubanga wali awo kumpi wakaliga nekyengera siwala kati munnange bwe namalirizaawo nenkola ki nenkola omalawo bbanga ki ku Nguuvu samalawo bbanga ddene nnyo nenkola kati nali ndi mu kukola nga wengendako ne mu kiyungu kansika nga wano webakola ngenda mu kiyungu nga nkwatamu baceefu ngenda mu kiyungu nga nkwatamu baceefu nyekola mu kiyungu ate nga nange muli nali mufumbi nga mbimanyi mukuze mbimanyi ewaka
like onyingira mu kiyungu nga setting eswani ngerabika bulungi nnyo nimbira mu kiyungu nga kasita mala okukola bikiri ngenda mu kiyungu omwo nga bakyefu mbabeeramu nnyo. Okusetting eswani kitegeeza ki? Like to dish eswani nebeera ngerabika bulungi like no setting eswani ng'osizaako emmere okuliko emmere like notekako kakawo biki ekyo eswani nebeera ngerabika bulungi so kati ngenda okulaba bannange ekintu nkikola bulungi like nga nkomayo eno nga mpeereza wentyo kati nali ndi mu kuweereza ne wajjawo omusajja nambuuza omumanyi nemugamba nanga tomanyi ngenda okulaba manyi yinze zaake nga zaako owewa ow'Emityana honorable zaake honorable zaake nangamba yinze zaake nanga mbadde njagala kujja tugende waka ng'onfumbiranga ku kyokulya ng'akumanyi nga tamanyi nejasi okutwala okufumbe anti like nali neeyisa bulungi naye nga toli waitress I mean waiter yambuuza omanyi ebyokufumba nemugamba mbimanyi amachef nemugamba mbimanyi ati munnange nangawaite nemugamba nemugamba nja kujja nampe naaba biki netulaba nga tuli ntaki naye nga ndi bize nga sawa ku mulimu kuvaawo kuddukawo buddusi nga nyinza okugamba nyinza okuva wano neŋŋenda eri ebintu ne bintabukako so negamba sagala kuvaawo nga nziruseewo buddusi ati munnange nembeeraawo nga nkubira nali ndi awo ng'aweereza emmotoka embi nga bankinye oyo zaake zaake oyo yali first boss wange mu bulamu bwange akutwalira eddala ewaka we ng'ofumba mu nnyumba nali ndi awo ne bampeereza emmotoka n'enkima n'entwala Emityana ewuwe bwe twatuukayo Emityana n'andaba ne muwulira amannya gange biki webityo netunyumyamu awo ne mugamba nange banzaala Mityana nange tukwataganye tutya wetyo nga wobimanyi kati wetwamaliriza naye kati tugende waka kati alina amaka ge ne Kampala naye sigenda kwogerayo kifo sigenda kwogera kifo alina amaka ge ne Kampala gy'abeera kati munnange nentuuka mu maka ge natuuka mu maka ge netandika okukola emirimu gy'okufumba nenfumba nga mufumbira nga bakyali be bajja ewaka Bobby Alan Sewanyana Honorable Katoloma bambi ng'akyaliwo abantu bangi nga n'emboozi ngiwulira Honorable Nsereko nga bajja ewaka just webatyo kubanga like Honorable zaake muvubuka nga Honorable bajja nnyo ewaka awo emikwano egy'enjawulo nawuliranga bulungi kati natuuka ewa zaake Honorable zaake nga waliyo oven ng'eringa ng'eno entebe gye tutuddemu ate nga mbadde sigimanyi nga mbadde sigirabangako eŋŋamba mpedde nengenderayo ku YouTube nensakinga gye bagikozesa bulungi naye nembeera nga ngikozesa mama namugamba nasanyuka nnyo omusaala nga gwenkana gutya Honorable Zaake yali ampa $40,000 omwezi okuliko benefits nga nsulawo ewaka nga mbeerawo webityo nga mpa $40,000 kufumba kwokka breakfast lunch dinner kale akufumba ewaka nti abagenyi bazze like as a chef nga ndi chef ewaka ati munaye nembeera Honorable Zaake naye Honorable Zaake naddukayo buddusi ate lwaki nesokolideko Honorable Zaake bonna asinga ng'okulya esowaani abula kujooza bwoza beera bajjanga nga balya akamere kaabwe ati nentuuka Honorable Zaake yali ampisa bulungi nnyo bambi was my first boss nga ndabirira akola biki nga nfunamu obuzibu mugamba kati ekyanzisa Honorable Zaake ngenda okulaba
like nera sorry obesi mungijeho katujimuting ebo mute yes kwango ja kwetaaga angena okulaba nga wallahi nga ndaba nga sikyajyawo nnyo nga mpulira nyina ekitone naye ng'ekitone ekitadde mu kifo kimu oyagala kugaziwa nga njagala kugaziwa nga njagala kukolako mu restaurant ez'akabi w'ebityo olwo owulira ekintu okikuba n'abala basobola Nsereko bajjanga Honorable Zaake Kato Lubwama president omukulu Kyagulanyi Ssentamu yajjanga ewaka Bobby ani Alani bandi Honorable abakabi Honorable Zaake wakabi musajja wange oyo wakabi kati ate like ninsangayo mukyala we Bridget bannange Ruth omukyala yampisa bulungi era omulaba nga alina emirembe you can tell Ruth Bridget bambi Bridget yampisa bulungi nnyo mukazi Zaake nnyo Bridget yampisa bulungi Madam Ruth wamalayo ebbanga ki ndoza namalayo ng'omwaka gumu akasente okakunganyiza kaweze akasente nga nkakunganya nga kaweereza mukadde naye bambi Bridget wampisa bulungi muwezeeyo ka message Madam Bridget owulira gy'ali nkimanyi toli mu Uganda naye bambi Madam Bridget mukyala wa Honorable Zaake wampisa bulungi nnyo ebbanga lye nakola nga ndi nammwe nga bwe mba nyinamu obuzibu onnyamba Madam Bridget mukyala wa Honorable Zaake sa Mukamako byonna by'osinga okwagala muganda wange wampisa bulungi era nkwagala nnyo era nsaba yonna gy'oli Mukama akublessinga ku byonna by'oyagala muganda wange nga ne bw'oba osobezza nga ne bwe mba nsobezza nga mpolerezawo ebityo yakuzaala yampisa bulungi bambi nnyo kati bw'ovaayo mu maka gaabwe oddawa okay kati we navaayo ewa Honorable Zaake nensooka mbeera awo emirimu ne gimbula Madam Ruth nesookeddeho nga tunakuvaayo kankuzeeyo katono mani wa Honorable Zaake wabeerayo time gye baamukwatakwatanga time eyo gye baamukwatakwatanga eyo we nabeerangayo bambitakosanga nnyo ate nga kisinga okunnyiza ku social media nga bagamba Honorable Zaake yeekoza naye baamukubanga ngayinza afumba oluusi n'amazzi agamunyiga ewaka Honorable Zaake baamukubanga ebyaddala omutwe nga baamukubanga Zaake alimba akola biki nedda Honorable Zaake baamukubanga ebyaddala Madam Ruth era nga kituyisa bubi ewaka ng'omutwe agusiba ng'omutwe nga buli kiseera abeera nga tali fayini Honorable Zaake baamukubanga si byakwekoza omusajja oyo muyiribi baamukubanga muyiribi ate toto wa loodi oyo ate omulaba nga tomala gamunyigira mu ttooke taata we mugagga ebyaddala so baamukubanga Honorable Zaake era byatuyisanga bubi Madam Ruth ewaka tosobola kukola boso ng'ali mu bulumi n'osanyuka byatuyisanga bubi nenvaayo nenoonya emirimu ozzeemu okuyiriba buto nga njala nange kukola bintu byange kukolako mu restaurant ez'akabi nga kiwange lwazi zosinza okutunuulira like netuniranga nnyo by then eno Pearl of Africa njagala nnyo nenjiwandiikira nengendako mu biyungu byabwe ate like wenatuuka ne bangamba kwoza bintu neŋŋamba ogenze kufumba sijja kwoza bintu beerawo yoza ebintu osooka olabe nati kakati bali professional walina degree or something like sayina degree naye nali mmanyi okufumba kubanga Madam Ruth nze nensomesa online nenkola biki nga nsomeza okukozesa ebuyindi nga I pay them nga nsasula nensomeseza ddala online nga mbeera mu class like by then gwe nga ewa Zaake nga mbeera nga nesomeseza ewadde kubanga like gundi like nga weeri ewaka wifi yabeerangawo ewaka nga tebagikugaana abakyala abamu bagaana Honorable Zaake kye yalyangako nga kyendyako
wanywa amata nange nywa amata wanywa kajuisi nywa kajuisi era waleeta ebintu ewaka obanga ng'omwami ng'akomye waka nga yeetisse nga aleese ebintu nga nange ndi mwana w'ewaka nga yampa luumu yange wensula nga wakitiibwa yampisa bulungi Honorable Zaake. Kati wasomera ebuyindi ebyo nabyo wasomanga online wabeera wafunanga awards certificates of stuff nga nzifuna nga netraina kati nga nina confidence ate nga n'ekintu ekiranga like nga netrainings ekimala webityo ati ogenda ku Pala of Africa bakuwakoza bintu nenvaayo tubagamba nti saagala bintu tayagala kufuna ate nabagamba nedda simanya sooka obeere nange nenvaayo nenga soakoza bintu nze Godwin bwe nga Jessica njagala nange mbeere nga ndi shefu owakabi webintu nenga sijja kwoza bintu nange zakabe ku restaurant ez'enjawulo sijja zoogera manya nenzigezaagezaakoko naye nga ndaba tekigatta neŋŋamba omanyi nentandika okweranga ku social media ku Facebook by then yeyaliwo bubi nnyo nga neeranga nnyo nga ŋŋamba like oba oyagala okufumbirako ewuwo like ompita nenjija ewuwo nenkujjako $5,000 nenkutendeka ompita nenkuwa kati abantu ne banjagala nnyo social media ku Facebook okwo olwo gurupu gye bayitanga Mama Tendo abantu banjagala mu Mama Tendo era like n'ogenda muno osajja posti zange abakazi nga bampa emirimu Mama Tendo nga bampita mu maka gaabwe webityo naye nali nfunye obuzibu mu ebyo ebintu nafuna obuzibu Madam Ruth nagenda like nabawo abaami abampita baali awo ntinda ne bangamba twagala ojja otufumbire tulina abagenyi baffe abagenda okujja wano biki jangu otufumbire kati bampita ogenda obafumbira nentuukawo ngenda okulaba balasita biki webityo badman neŋŋamba kiki ekiri wano mwana ki ekiriwo gwe kaceefu mawiki abantu benzizeemu kiki ebyokufumba babikulaze naŋŋamba tulina wano ebimondo byaffe twagala otufumbira essala twagala nga boogerayo batya neŋŋamba baleereerewo mpedde ati nembeera awo n'ofumba nga ndi mu kufumba mpola mpola webityo nentuuka obbasaavinga nembasaavinga nali ngenze nzekka naye nenfunamuko okutya just baali bayaaye banywa enjaga bakola biki webityo nenfunamuko okutya neŋŋamba wano ndi seefu kati omukolo ne batuuka okusala keeki Madam Ruth basala keeki ne bampa keeki enakoma otegeera bwe nalya keeki banange yankuba wali barasta wali osoiraki nosako airtime immediately keeki yalimu weed ngenda okulaba ndaba ebizugga bitambula mu bbanga ngenda okulaba ebikompola ngenda okulaba nga bwe ngamaze okulya keeki eyo ngenda okulaba nengwa wansi wenti nayisibwa bubi nnyo neŋŋenda nga nkonkona ku nzizi awo banaye munyambe nga baseka naye ne bakola ekintu ne bansiba emiguwa ne bansibira mu ruumu awo bampa keeki ng'erimu enjaga nnyingi nnyo nenvaako nnyo nentabuka ate nga bo bali mu kuseka nebanteeka mu ruumu paka ku makya abantu bange tebamanyi gyendi simanyi kikyendiko nayisibwa bubi nayisibwa bubi ngenda ozuukukawo enti nga balina eddwaliro lye bantaddemu nayisibwa bubi Madam Ruth abo bennyini be bantwala mu ddwaliro bakusasulako okusasula bansasula
era like ne banjijanjaba ne bagamba mukadde tugenda mujjanjaba. Mukadde yabiyingira namu. Mama wange ye muntu amanyi buli kimu ekyange. Buli kimu. Tekyakutamya omulimu that day? Nayisibwa bubi nembeera nalaba ebintu nga tebiriiwo. Keeki yankuba. Omuyimba n'agamba mbona abeera ku kayina n'alaba ekiriri kyewayita mukono. Naddala mulungi keeki yankuba eyo nga nkyagenda okufumbira abantu mu maka gaabwe. Keeki yankuba nendaba ebintu nga bidduka mu bbanga nga ndaba ddala firimu biki weebito nga ndaba ebikompola nga ndaba amasasi ate nekyala waliwo swimming pool awo nali ngudde mu swimming pool nali awo nga ntagalawo enti nali ngudde mu swimming pool kwaliko omusajja yali ow'obuvunanyizibwa nankwatako ngenda okulaba nnwana ne bansiba ne banteeka mu room. So emigo gino bakusiba gyajja kuwonya zaalinganga ssaawa bansibanga ssaawa 8 ogw'emisana nga ssaawa nga 9 awo kuba nasavinga ssaawa 7 ne basala keeki awo kati keeki like mba nfumbye by then nga nfumbye sitera kulya kati no like sitera kulya mmere gye nfumbye mba eba enkubye ebikiwe bityo kati wampa keeki like nenjiriisa enjala nga ndya keeki eyo wentyo nga I don't want food nalya keeki nyingi nnyo neneerunga kati like nga mpulira bagamba alidde nyingi omwana w'abandi mugenda muttira wano keeki alidde nyingi mwamuwadde keeki nyingi keeki nyingi ate nga tokubwangako bukyanga obaawo sonywa wadde kitamiiza sinywa nga sibimanyi musajja watu wakigwa nakigwako kyampisawo madamu kyamala bbanga ki kyamalako nga wiiki nnamba nga nsesema nga ndi awo nga ndi wiiki oba enjaga gye bayita batya gimanyi ye wiidi yankuba baaba eba wiidi eba kokaini oba biki wiidi so yampisa bubi nnyo ndowooza ko n'ogaa toliddamu kulya ng'ogenza okufumba kyampisa bubi just kati naye kati mba ngenza okufumbira abo abantu batyo mu maka g'abantu I need a security ndaga okufuna omuntu gwe ntambula naye weebityo owa security ddala oba just your friend my friend gwe ntambula naye weera musa okulya mwembi era neebakuba ayisibwa Madam Ruth. So apart from that buzibu ki obulala bw'owasangamu eyo period obeera nga ogenda mu maka g'abantu? Sina nnyo bizibu bye nasanga naye nafunayo ate ebirungi bingi nnyo. Nafunayo ekirungi ekyantukako mu bulamu bwange nga ne kati kikyali kirungi era nkyenyumirizaamu nnyo nnyo. Nagenda mu maka g'omukyala gali awo Olungujja. We natuuka ewaka omukyala n'aŋŋamba abantu bangi boogera ku capati zo naye mbali njagala capati yo ndyeko ku capati yo mpulire like n'abaana bange abali wano obayigirize engeri gye bakolamu capati eyo. Eŋŋamba it's okay. Eyingira ekiyungu enkola capati zange bulungi nambuuza naye capati ewoomerako ki? Ne mugamba nfumbireko enkoko n'agamba I want some nfumbirako ekijanjaalo. Ne batumya ebijanjaalo ebibisi nenkola capati yange n'ekijanjaalo. Ate jjuka ekijanjaalo kye wasookerako okufumba. Nga manyi okufumba. Kati munnange we twamaliriza omukyala ne mujjulira n'alya. Ne basiima nnyo ewaka nensigazaawo capati bazalinga 15 n'ebijanjaalo nga bikyaliwo. Kati nali ndi awo ewaka awo Erungujja ngenda okulaba abasirikale bazze basazeko n'ekifo emmotoka zizzaawo biki ngamba ani ayingiddeyo wano. Nokuba muvaamu omukyala anyiriza alabika obulungi ow'ekisa. Omukyala we yavaamu n'ayingira mu nnyumba like n'abasanga bali mu kulya namu ne muli mutya n'ababuuzaako biki ne bamugamba tuwe ku kyokulya saagala kulya nno kyefu afumba capati nungi saagala kulya nze nedda saagala kulya n'agaana okulya ne tubeera awo nanywa ne baganda be n'atuuka okusiibula nagenda ka capati nga kale mpaka ka capati ndyeko nensetingamu jakasowaani kane kadizaininga bulungi ne muwa capati n'ekijanjaalo. Kati we namuwa capati n'ebijanjaalo like namuteerako half ya capati.
nasaba chapati endala nnya. Yaga tayagala kulya. Nasaba pieces no nasaba pieces obutono buno na mnyoyo kapisa akalala bonna n'alya bulungi. Kati yali agenda naga nena njagala okwako omuvubuka abafumbidde najja nayogerako nange nangamba wemba nkwagadde maka gange nojja nange n'onfumbira kuziba ssente mmeka nokuba omukazi munene mugagga omugana emitwalo 10 buli lunaku. Olwowulire oyogedde nnyingi naye nga bulijjo okolera mmeka 5 3 kitundu 4 ne mugamba ojja kumpanga emitwalo 10 buli lunaku ne transport. It's okay. Twali buzibu Godwin kati ojjadde noga kati njabuuza kuno omukyala wonsanze ndabe bagwe ataneetaaga then njije mmakaago kubanga like onsanzeewo ono sister. It's okay. Nalinda omukyala nga nkubira jangu ofumbe nentuuka mu maka ge gali awo Muyenga. Gali awo Muyenga tunandozanga muntu nentuuka mu maka ge nentandika okufumba byonna nga ndi sitaawo yali 2019 nga awo ndi star nga nemufumbira ebintu omukyala nanjagala nnyo. Omukyala oyo mwogera erinnya munange omukyala oyo nanjagala nnyo paka kati mukyakwatagana kati navaayo ndi mu byange naye apad opportunities nnyingi nze omwaka oguwedde like nze yafumba ku independence ya Uganda eyali Busia. Nze yafumba ku independence ewedde Busia eyo naye nga omukyala yanconnectinzeeyo omukyala like nanteekayo nkoze ebintu bingi ankoledde ebintu bingi nnyo era nkutumiddeko nnyo naye kamwogera erinnya Madamu Barbara Nekesa Oundo Honorable yali former minister wa Karamoja Affairs biki abadde ambassador we South Africa. Oyo omukyala yatuuka nga buli wava South Africa ajja like nakola kina nantuukirako ngenza mufumbira ngenza akola biki era kati paka kati wano mu Uganda ina opposition y'amaanyi sigenda gyogera y'amaanyi nnyo omufumbira paka kati naye akwesiga nnyo. Olwotandika ddi okukola ebibyo like okutandika restaurant eyiyo okubeera organized okufuna Chef Godwin ekita team Chef Godwin Uganda kakati mu kweranga bwe tutyo ku social media basically on Facebook kyangamba abavubuka bannange nze Madamu Tolaba ku social media kuliko abavubuka bangi balina following naye nga ffe abalina following eziri awo west basinga ennyingiza tukulirako ssente naye n'osanga oli nga yalina following ye y'amaanyi naye ate nga y'abantu be bamufunamu nga ye tafunamu bantu ekyo kyanjawulo. Kinnyonnyole tukitegeere bulungi. Kiddamu osanga omuntu ng'alina following y'amaanyi abantu nga be bamufunamu nga ye tafunamu bantu. Kitegeeza ki ekyo? Ekyo kitegeeza nti Madamu Ruth nja kujja wano nzanye ka comedy kakunyumire oseke oba okyala yana ono omwana Godwin azanya bu comedy naye nga nze sina kyenfunyemu. Woba ofunyemu ojja kufuna bulango naye tosobola kukubira bulango kumala kampuni myaka 2 oba myaka 3 tosobola kukuba bulango era nolabonabona abaana abali abamanyi nga balina like following ey'amaanyi nga bakuba obulango biki tebakyakuba bulango obwo which means abantu abamulabanga twamufunamu nnyo ng'atusesa oba ng'atunyumirwa oba ng'atunyumira oba nga akola ebintu ebyenjawulo naye nga ffe tumufunamu. Kati abagenda kufunamu atya? How do you find such a person? Omuntu yenna okufuna mu following yo Ruth olina okuleetingawo ekintu nga n'abantu abakwagala bakigula. Onfunye? Omuntu yenna ng'olina following y'amaanyi olina okuleetingawo ekintu ng'abantu abakwagala bakigula abula si bo kubanga bo bakugjamu ne bakunyumira banene ne baseka ne balaga abaana baabwe ne bakola ki no that's wrong.
No. Kati nze nja kuwayo example amahani mukwano gwange atasobola kunyiiga gwe nyinza okwogerako kwaba abaana balina following kanjogere naye kambaleke wanze ne example kati kampe kati nga Madam Ruth nti Madam Ruth alina following yo abantu bakumanyi koze ekintu kyo nti osangayo ng'okola abantu ekintu kibanyumira kati gwe kati oyinza okuba g'ofunamu kino like n'ofunamu ku YouTube naye kati singa obadde tofuniramu ku YouTube nga gyesa abantu bakumanyi ozuukuka ku makya nja kwogera mu sekita gye mmanyi ozuukuka ku makya n'okolawo akantu ko Ruth Coffee and Tea kino gamba Ruth Coffee and Tea bebaliwa bali abaana bafumba chai ku mikolo Ruth oyina mikwano gyo mingi nnyo baani bakasuku baani teri mukwano gwasobola kumala mwaka gwe nga takozeeyo omukolo ne ku status yo kennyini n'oteekako akantu ko Ruth Coffee and Tea nti baruth bafumba chai ku mikolo Ruth nkubira ekintu kimu abantu edda bawusanga sekita y'emikolo naye Ruth ba service provider balina ssente mukwano I'm telling you batokola ssente look at Dallas watu tugenda mumusanga namukyaza kwa nampa story ngamba what ngishitani kukola obutunda and stuff Madam Ruth ba service provider abo balina ssente nze waliwo omwami gwe manyi bamuyita Musanyusa azina amazina ku mikolo naye baaba abaana balina ssente Madam Ruth Bakidawo mumanyi Bakidawo musajja wange Bakidawo ba service provider balina ssente naye nga ekyo ekintu abantu bakiyisangamu amaazi Bakidawo awola like bayogeranga emikono naye nga just bayamba buyambi bantu mperekeraako tone kati ye business nti Madam Ruth obanga olina following kati nga abaana balina following yo nozuuka ku makya n'ogamba kati for example kati nga Jose Chakala n'ogamba nti nkozeewo Chakala bites n'ogamba nkozeewo Chakala something like this nti alina following y'amaanyi agenda atandika ne abantu babamwagala baguza ekintu naye nti ye azanyira abantu anyway sijja kugenda nti kiba nti oba Madam Ruth onfunye nti bw'obanga olina following use your brand to make money naye tukozesa brand yo ate kusanyusa abantu wadde be bakukoze olina okozesa brand yo abantu n'obaguza ekintu Ruth genda ku social media kuliko abaana nga balina following naye nga baguza abantu emirimu gyabwe kuliko abavubuka bookya ennyama ku mikolo naye nga alina following naye ng'aguza abantu ekintu kiri nange kennyini nze nfumba ku mikolo gwe mulimu gwange naye nze abantu mbaguza ekintu kyange ate emmere erimu ssente ngana kuguza sowaani bweziti weebale nnyo ate kasita ekintu ekyongerako omutindo gw'ekika ekyawaggulu of course you make money in Uganda. So how did you start up with Chef Godwin? So kati nembeera ku Facebook nga neranga nina okulaba ntandise okukwatayo obukolo Madam Ruth nze yenze omuntu yatandika bizinensi yange nga sirina capital. How? Era kyemanyawo batya Madam Ruth omukolo gwange ogwasooka gwe nasooka okukola gwali mu Duuma Mityana Road. Nakwata omukolo bali abantu 2 sina sowaani sina fooko sina tray nengamba client naye musabe million 3 nina client sooka ompeeyoko akakadde tandike nange okwesetinga nengenda nempangisa ebyo ebintu byonna bwe namala obipangisa nengamba kati omanye ekiddako tugenda kukola omukolo era gugenda kuvaayo bulungi nnyo nempangisa ebintu nga birungi awe natuuka ku mukolo nenkozesa ebintu byempangisizza client yampadde capital yampadde ssente nenkola bungi omukolo nga zekingaba njala kufuna footage gwe ngenda kuguza abantu nenfuna footage Madam Ruth nentandikiraawo abantu bagenda okulaba bano abavubuka balina ekintu ekyenjawulo Madam Ruth ebintu byaffe byanjawulo ku mikolo nnyo okutandikira ddala ku nnyambala nze sambala t-shirt nga abafumbi bambala t-shirt abafumbi bambala t-shirt ne bakola biki no nti iffe okutandikira ddala ku nnyambala ku ndabika omwana ajja ng'olaba ddala omuntu agenda okuwa ekyokulya walayi muyonjo ekifo like wemba ngenda okukolera nze Madam Ruth
sikyakozesa bitambala ku meeza zange tukozesa zi stickers omuntu najja nga alaba ekintu walayi nti bano abantu abagenda okunsavinga babuvunaanyizibwa ebimeeza byange byonna biriko brand zange balaga nga tubali kitambala wadde n'ekyo lwaki kitambala tokyagala anti byaggwako bigenda biggwako bigenda biggwako era kale like notegeeza bano abafumbi abatukoppa abwe ate nze madamu Ruth njagala nnyo muno mu Uganda abafumbi tubeere nga tuli bangi nga tukola ebintu ebirungi kubanga industry ebeera ekula nze sagala kubeera mulungi omu nti kino kuba emirimu ne giba nga mingi naye kati nooga guno mulimu nguwaani ani amanti nga standard zange atajja kunswaza weebale nnyo so madamu Ruth kyono kikulu kati wali wensinza okunyumirwa ng'otandika kateekamu wadde ekikumi kyo saateekamu wadde n'ekikumi ozize client yampa akakadde kamu nengenda nempangisa ebintu bw'amala okozesa ebintu n'obizaayo nembizaayo yampa miliyoni zange 2 abaana nembasasulako naye nensigazaako nengulayo ku buntu era nenfuna omukolo naye client nampa ssente era nampa ssente nengula nga ze kyenfa kufuna footage omuntu wangamba okola biki what you do ngambula emirimu gyange gye gino gye nkola abafumbi babba emmere era ekyo kiye kituufu ekyo kituufu naye era ekintu ekyo kiva ku mufumbi gw'okozesezza era kyobanga ennaku zino omanyi waliwo enjawulo y'omufumbi ne chef waliwo kuuku ne chef kuuku ye mufumbi chef y'omuntu ng'ebintu byakola yabisomerera nga mukugu naye anyone can be a cook. Okay. Yeah, so Kwang is a very good cook at home. Lwaki gwoyiikiriza? Okitegera. Bakuku babaga ku ssomero. Webale nnyo. Bakuku abatufumbiranga ku ssomero webityo naye kati ekintu kye bayita chef. Olina okuba nga oli mukugu ng'ebintu ebigwa mu bigwi nga wabisomera. A professional cook is a chef. Kati munnange nga ne tubeerawo awo nga nange ebintu byange naye nga n'obukugu siwusudde. Abantu ne Madamu Ruth ne bannyamba ne bampa amatu ne bampuliriza ne tukola kampuni yaffe efumba ku mikolo abantu ne bagyagala ne bagitegeera era kati ne bagitegeera ddala. Amiina. Era waliwo olumwe nafunako dish wakuteekayo. Ennyabo. Sigagikubula ojja kundabisa. Ennyabo. Mwami bwani kayinza okalaga wakajaguduyini. Kategeka kali ka breakfast. Kali kayitirivu. Amiina. Kali kayitirivu ddala. So basically olaba nti ebintu byo obiwa obudde alina okuba nti kyokola okinamu omukwano n'okuba n'obukugu okukola ekintu nga kiri clean weeteekamu nti njagala ekintu nga kiri class n'otuukawo Madamu Ruth tutuuka mu kifo awo ne bagamba yes abafumbi bazze. Biki byowulidde ku bafumbi byowulidde ku mikolo b'emikolo abafumbi byotoyagala byesitayagala byenjala tukyuseemu bagamba nti abafumbi babbeme naye ebyo byali byadda nekakati mukwano kale gye bali abajjudda abitwalira mu ssaaniiko gye bali naye kati ffe ng'abakugu tosobola kusubira Chef Godwin apaakinze wali emmotoka ye akwate omumbo gw'ettooke aguteeke mu mmotoka oba akole biki kati ekyo abafumbi mulina okukitereeza ennyambala abafumbi bagatteko n'abakubya ebifaananyi batira ddala obukola ebifaananyi ddala omukolo wallahi ennyambala abafumbi n'ova mu kiyungu ng'owunya omukka nodde n'okusaavinga ng'engeri z'okoddemu mu kuvumba ate n'ozigiramu n'otuuyanye eŋŋaano enjala zonna zikuttemu muno ebintu so obukyafu mu kufumba tekijja kuleetera ba clients obukyafu. Ekyokubiri ate nga kikisinga obukulu discipline. Madamu Ruth n'obeera nga yeggwe mugagga asinga mu nsi yonna ne bw'oba ng'omanyi okufumba biki naye nga tolina discipline ne Mukama takyagala. Omuntu atalina mpisa Mukama tamwagala. Omwetowaze discipline nti oba otuuse mu gifo client n'agamba munnange abantu bansusseeko beeyongeddemu bati ntufaayo mami tujja bakwasaganya just making sure nti ebintu weebiri ekitegeera Madamu Ruth discipline ate abafumbi abasinga bo tebalina discipline
nosanga omufumbi nga tategerekeka aze ku venue aze ku client atamidde ate kati like ne challenge eriwo ennaku zino ku mikolo kati naddala omufumbi n'afuna omukolo ogw'ebbeeyi nga tali professional n'asangayo omwenge banywa omwenge okubula okwekutula and that is very very bad ako si kabonero ka bukugu so n'abanyumya ennyo nze olaba okwanja kwange kwaliwo ddako ntya abaana banyumya ekiro kyonna bagambye weebake jukira makeup artist agenda kera kujja okukola bakuleekaanira kituufu ekyo ogenze maka g'omuntu kati recently nafuna omukisa nengenda nenfumbirako Christmas ewa Honorable Nyamutoolo kati munaye twatuukayo nga budde bwa kiro naye twakola emirimu gyaffe mukasirisa era abantu bagamba wano waliwo abafumbi oba tewali bwekyekyengambe nti obukugu oba ng'oli mukugu ng'omulimu gwe ogwagadde ate nekira teri muntu ajja kusomesa bukugu agulina okyeteekamu noga nti omulimu gwange ngwagadde kangulongoose kangukole wenti ne wenti kankoppeko wali wenti ne wenti ogenda okulaba ebintu bikyuka mpola mpola. Oyumiza ku Honorable Nyamutoolo Honorables ki abalala b'ofumbideko zaake Honorable Nyamutoolo Honorable Barbara Honorable Sendawula former financial minister yalinze yafumba ku mbaga ye ba Honorable bangi obayambisizza otya okufuna connections nga bwolaba Barbara bw'omukozeemu Madam Ruth connection ezo munnange osobola ofuna omuntu ng'ali connected naye waaba ggwe nga Mukama gutamwogereddemu tekisoboka so kati connection ezo ezisinga Mukama yazigaba n'ayita mu muntu Mukama waba yagadde oli namuwa connection n'akuyisaawo so basically kiva ku Katonda oli wasiima naye n'akuyisaawo siga nti buli omu gw'ojja okukolera ajja kukwagala ajja kukusiima bitye tubakiipinga nga mikwano gyaffe naye waba yagadde okuyisaawo n'akuyisaawo nga Mukama ayagadde ekiba nga kiganye kiba kiganye era. So how do you emmere eno gipima otya okumanya nti abantu bwe bati bajjamu emmere bwe bati? Kaakati ekintu ky'okupima emmere era kati kiyinzayo kiri kye naggambye kyokuba ng'oli mukugu mu bintu by'okola mu bintu byo like omulimu ogwagala nti nze Madamu Ruth wangamba nti nyina abantu 3 nyina abantu 5 ndi mukugu nga bano abantu nyina bwa kilo z'omuceere 4 nyina bwa amatooke weegati ennyama ngina kiwa kati kindi musayi gwe mulimu gwange I know what I'm doing nkitegeera bulungi. Walifunyeko situation whereby I can say I have 300 people abagenda okujja 300 ne bajja 400 butereevu nemala butereevu era buli muntu andaba ng'oli mufumbi oba ng'oyagala kutandikawo ebyokufumba ebyo beera ng'obisuubira client kasaga nti alina abantu 3 tekamu amasowaani 10 ogende nago nosanga omufumbi abantu bayiseemu addusa ayozeza ogusowaani guliko amazzi agukwasizza omuntu agisiimudde omuntu alaba so kati ffe Madamu Ruth kibyo kyeŋŋamba obukugu twetaaga osomesa abaana abantu abatandika okufumba egyo emikolo ne baba business oyagala ogifunamu teekamu obukugu tojja kutuula n'okozesa obulungi social media tojja kutuula kasa business okiteekamu obukugu asibeera muloosi kubanga client abeera aguze emmere kati kirawo kiri nga nze nkuguzizza essowaani kyekisinga ewuwo newaffe ekisinga nze nga nkuguzizza essowaani kyekisinga ewange ate mba nze ewange ekisinga nze nga neegulidde emmere nakyo kiba beta gwera njijja nenkola naye kati ennaku zino abaclienti baffe abasinga kati atosuubira Honorable okudda atagenda mu katale yeegulira ebintu tosuubira ng'ofunye abantu babagagga badde ate bagende beegulire bali bukulanza amaanyi zaako Mukama alot nnyo batubba nnyo ku mikolo nnyo kati mugenda kikola muti era guno omwaka wentuuka ku site nga nkyabanja sitandika kukola nga sina kureceiving balance ate sikondika emmotoka yange nenzira ewange Madamu Ruth banzibye
banzibye omwaka ogwedde banzibye nga miliyoni nga 14 plus. That's a lot of money. Banzibye nno ebyaddala. Nomala okulya emmere. Nomala okulya emmere nja kukolako nja kukubira bikomaawo. N'omukubira essimu nga takyakwata ate naddala abantu b'ebweru. Wamala okukola biki ng'alinyirawo gwe nga bagenda ebweru n'amugjawa. Kakati bagasseeko kubanga oli baatugambanga omugugu wange baagubbye. Omugugu baagubbye. Batubba nnyo abo abantu b'ebweru abasama. Najja eno akuwadde omukolo omaze okukola azzeeyo akulumya essente zo ate onaabona akola ki? Ezo challenge tugifeesinga nnyo. Simanya nawaka ofumba ewakaawo. Ewaka wange enfumba. Olina omukyala? Sina mukyala. Omukyala gy'ali naye nfumba mpola era ewaka. Bagamba mu bachefu temwana tagenda kufumba waka. Bw'oba obeera osowodde awo oyagala bakufumbire. Obimanyi. Mbulira amazima. Chef Godwin. Omukyala otutukawo n'ogaa naye bino baale yafumbye biki? Ng'owulira tebiteeredde nga bw'ofumba. Tekitera kubaawo. Kiba kibi bambi omujjajinga kubanga olwedde aba kimanyi nti oli mufumbi omanyi. Nje sobola na kumutereeza mu butereeza. Olumulata n'omuyisaamu. Namugaa tukole wetuti ne wetuti ennyabo. Si mu ngeri embi. Si mu ngeri embi. Oli kyami kikkakkamu. Si mu ngeri embi. Just kikkakkamu. Ni mukakkamu nnyo. Nnyo nga gye nkomeza. Oluwombo nga tuwumbawumba nsaba opisemu ku luwombo enfumba y'oluwombo entuufu era oluwombo oluwooma. N'ekirala oyogedde ku kintu ky'oluwombo Madamu Ruth. Bannange omwaka oguwedde okale gye nalina okuba natandika okufumba. Madamu Ruth ntaasizza obufumbo bw'abantu bangi. Otya? Nina scenario eyangwako ne kati nkyagirina mutwe gwange. Client yampangisa ogenda omufumbirako. Yali abeera bweru. Yali mugagga nnyo. Twateesa abantu 3. Nampa miliyoni 18 nga bukimanyiza agenda okikola. We twatuuka okola omukolo gwali awo agwali ku Ntebe Road. We twatuuka okola omukolo ne tubeerawo n'aŋŋamba ne Godwin ensonga lwaki like nakwesize saagala abantu bakwate ku bintu byange wadde n'akamu. Ne mugamba tofaayo tebajja bikwatako. Madamu Ruth atufeesinga challenge eyo mu kufumba. Abantu babi, abantu balina emitima emibi. Kati nali ndi awo omukyala najja nze senga nze alina ofumba oluwombo lw'omuko banamwe mwava ku busimanya ku buwangwa mukola biki baba mukazi n'atabuka nengenda neŋŋamba omugole ate senga abadde agange mbwayagala fumba luwombo ate naŋŋamba Godwin bw'oba ofumba oluwombo senga wange simwesiga nze muno mu Uganda sibeeramu nnyo abantu abo si balungi. Kati munange tetwamaliriza ne wabawo okusika omuguwa kw'amaanyi nnyo. Senga n'omugole n'abafamire bagira omugole n'aŋŋamba obutasika muguwa senga muleke afumba oluwombo naye woba otuuse okusaavinga ojja teekawo oluwombo lwomwami lwange lwajja okulya. Aŋŋamba tewali buzibu. Kakati nga tutuuka awe twatuuka nga essaawa y'okulya etuuka nga nsetinga bulungi wabweru biki weebityo nga nnyingira munda. Amaka gaali maka malungi nga kuliko zino enzigi zino eziriko eziggalawo kati nga tutuuka mu nnyumba nga tuseetinga biki naye bannange Madamu Ruth oba sitaani yanvaamu atya ng'ataddeyo oluwombo lwange biki nga kaseera kakulya. Netwaliwo omuntu wentekako wanaabako obunapkin naye nze like nakola ka apron kange omuntu kayambala obuteetonyezaako kaba kalabika bulungi kaba so corporate. Kati nali obwo mbutambuliza mu mmotoka nga kuba abaana babubuuza nnyo. Kati apron nkerabiddeyo nali nkoze n'omuwala like abakozi bange abawala
like ate bayingira mu motoka yange ze mu company yawe ate batwala motoka yange bayingira mu motoka watya nnyo ano like just okwewala ebintu ebingi si kirungi si kikemo naye si kirungi abakozi bakyala kubanga bali mu bintu byo ntera nnyo tuma abalenzi geno nokuba tewali mulenzi nenziruka nkaleete madamu nti nagenda wenti nenkomawo ngenda okukomawo nga obasumuludo nga senga asumudde oluwombo mu speed asumudde oluwombo waati ngenda okulaba olwange luli eno wansi w'emmeeza like bwe munambako nteekayo emmeeza gyensavingira emmeeza ebanga weti kati ngenda okuba olwombo lwange luli wansi w'emmeeza ngenda okuba olwombo lwange luli wansi w'emmeeza kwanza engeri gyensoma olwombo lwange mbayangi nga sijja teekawo mbeera lwaki senga ataddewo soke kati madamu Ruth senga nasumula oluwombo omugole omukazi yangamba njagala lekwema ntuusiza okulya ndi ne bba wange ati munnange omugole we yasumulira oluwombo senga yafunula oluwombo like omukono ne batandika okulya oluwombo kati omanyi oba nkugereze kaki let me fix this kati omanyi akantu kano nga wokalaba madamu Ruth katono nga bakutte obuviiri oba babusalawa obuviiri nga babusibiddemu akantu nga wokalawe kati anti bagala bajjako obuviiri obwe South Africa namunaza n'ebigere senga yali abikoze obuviiri nga kuliko akabugo katono we kati akabugo nga katono nnyo nga bakoze ebintu nga kalina we kati wokalaba nga bakatadde mu kiwawaatiro ky'enkoko munda bino byenkugamba true story kuba nze nfumba ku mikolo nga bakatadde munda omugole omanyi like bagamba like muyuzeeko like bakube ebifaananyi omugole agenda oyuza waati ekisami ne kivaako ne bayuza kiwawaatiro agenda okuba mulimu akantu oba mukama yanyamba atya n'akalaba nampita nga lweno oluwombo lwange like lweno oluwombo lwake lwafumbye ne mugamba asenga yalutaddewo nga tannalya bagenda okuba oluwombo terwali lutuufu era kyova olaba ng'ennaku zino abantu bakuwaba abafumbya abo abantu bakuwa basenga simanya biki buti abantu tebaagaliza n'omala okukola omukolo gwo ne mwawukana ewaka ne mudda mu kuyomba naye obuzibu okuyomba kuvuddewa omugole bone betuddeko abazira ku nnyonjo kwennyini omugole n'afa omugole yayambadde akakondo nga babuggyemu nga yabutadde amabbali yakuba senga akakondo ku mutwe omugezi nangamba galawo ennyumba ne tuggalawo munda nga tulimu bako n'abewaka ne tuggalawo n'eri emmanju bino byekugamba true story madamu Ruth kati munnange bwe twamaliriza senga ne bamukuba n'afuwa omusaayi ne bamusiba ekigoye tewandikoze ekyo gundi tewandikoze ekyo biki byali ku ntereroodi awo kati guno lwaba lujjayo oluwombo lwamuwa anti nkunyumiza kati munda ne mukyankana naye wobeera nga mukolo gutusobola kuddamu kulya senga ne yeesibako oyo omukyala akolera Tanzania bw'akolera Tanzania bano abaleeta oba omuceere bola omuceere gwa gwe Tanzania oba omuceere gwe bajja Tanzania gyakolera emirimu gye naye mbu si muntu mutuufu omukazi yakaaba sinze bannange nze sinze ebitaddemu era mugenda kulaba munswaziza wano biki mugenda kulaba biki omugole yali mugagga oyo yali muwala muto naye nga mugagga ng'akola mu America mu magye batono sengaawe ekisigala your family munange Ruth abantu babi ate abafamily basinga okubeera ababi I'm telling you Selud nze madamu Ruth mponyeza obufumbo bw'abantu bangi ku mikolo nga mpita mu byakulya ezo empombo nze sikiriza muntu kwata ku luwombo lwa muko nze alusavinga amagumba n'engajjawo buli kimu kyebanze nga abantu baneesiga nnyo ku mikolo nze alufumba lubeerako obuzibu n'omala ofumba ku mukolo madamu Ruth kinnuma nnyo okulaba nga abantu baawukanye kinnuma kati ekyasinga okumenya omutima kw'ogwo omukolo era ne kati kinnuma nnyo omukazi yagenda nga oyo senga awera senga abikoze biki
mukazi n'agenda ng'awera mujja kulaba munswaziza mu bantu biki oyo mukazi n'akola ki n'agenda simanyi oba obuzibu bwavako oyo mukazi sijja gamba nti yabuvako lwala sinze Katonda simanyi kati omukyala like yali abeera bweru ne bbaawe bombi babiri omukolo we gwaggwa biki jaggwera mu nnyumba ebintu ebisingira aba famire basinga okukola ki okubimanya obitegeera kati munange omukolo we gwaggwa biki omugole nanziza emabbali nanga munaye libaddewo birabye naye like wakozemu ku nsonyi ogamba nsonyiwa nga ntidde kati omugole bamala wa weeks 2 wano bali baddayo madamu Ruth byali awo ku Freedom City wane ku mawulire babiraga sino twaka yabakuba yakuba omukazi ekintu ekyo omukazi yampisa bulungi nnyo oyo kyampisa bubi yampisa bubi kale omukazi yatuyisa bulungi sino twaka yabakuba Freedom City we byali kimanyi babiragane ku mawulire yalimu ye ne bbaawe mu mmotoka aba nga bali mu kuddayo nga balina brother waabwe ago bagenda osanga oba ekitoolo akomewo n'emmotoka namugamba tuli mu kujja Ruth sino twaka yakuwa omukazi n'afiirawo mu mmotoka omusajja like bamutemamu butemi omusajja bamutemamu butemi kale tuno tubiwulira ne tulowooza nti nno byaki babinyumya bunyumya nti abantu battira ddala mu nkoko awo mu mikolo mwennyini bateeka obuzibu ono omwana gwe balankaawo yalibwa ku TikTok ku mukolo kwennyini nawe after the mukolo omuwala n'afa mwala muto alina ssente maana so omugolo omw'amagezi ki nkoko y'omuko tera gikwatako olwombo lw'omuko tolina ddukwatako madamu Ruth olwo senga bagenda kukola yatya yamanyi kuba abo be basinga n'obubi madamu Ruth okimanyi kati nga gwe wooli awo okuziza abaana bo ofunye omukolo guze mu maka go naye mu famire waliyo omuntu nga yetafunangako ku mukolo kibaawo nga tebaleetaga ku bintu bagenda kuleetawo nagamba Ruth muwala waayanjula atya tulina obbeerayo ne batema oluwenda olina okulaba nga omuwala wagendera mu bufumbo bawukana n'omusajja madamu Ruth ekintu ekyo naye ate nga basenga bonna si babi bonna si babi era wali basenga abalungi najja gwe nga muli mukola ki aluwombo lwamuko n'asooka aluwa essaala mukama nsaba oluwombo luno baluvemu emikisa biki naye basenga basinga okuba bagandi bwe njagala ddufumba yagala kuteekamu ki nga bafumbi ffe weetuli madamu Ruth kyampisa bubi ekyo ekintu mukolo gwali awo Ntebe Road ye mugole bw'asoose okufa mu bantu b'ofumbiddeko n'omusajja naye so madamu Ruth tulaba ebintu ku mikolo madamu Ruth abantu balogera ku mikolo nkoko mwokka oba n'awalala like ne bakuwa ebintu kati twakola omukolo eyo omukazi ne bamuwa amanda like basanga omukazi ali mugala gana amanda njagala gafuumuuke Sonya njagala laavu yaabwe efuumuuke nga gana amanda gagenda okufuumuuka okujja okukola evvuye nti njagala laavu yaabwe ebe nga gana amanda ejje so madamu Ruth abantu balogera ku mikolo nze mbe ne mu mmotoka yange omwo ekiro nga neebase nentunuulira omukazi omukulu ng'ali mukola ebintu ebyekisiru ku mukolo gw'abantu kyokka nga wa famire omugole mugamba omugole mba nyina omugamba ebeera shuwa omugole ye mukama wange naye ekimpisa bubi okulaba like olunaku ne lujja nga baawukanye ekimpisa bubi nange ng'omuntu madamu Ruth abantu balogera mu mikolo nze ndi mufumbi wa ku mikolo naye ffe tubirayo mukwano nnyo
Kubanga abantu bakuwa buno obufumbi buno n'otukalira like nakuwa emitwalo 5 nagamba nkola bino biki babikola ne kati nze ompeeki omugole nze ye bossi wange nze omugole omusajja wamala okulya oluwombo nze amusaaji nga tenendujjawo. Lwaki gwe olujjawo? Anti ebyo ebintu edda like babikolerangamu ebyo eddogo ebyo nga maze okulya ebyo ebintu amagumba galiddemu bagajjangawo nga bagakoleramu ebintu. Naye abantu tebatudde. So madamu temunayo ebyo ebyemikolo byebyo. So tugomba tudde kuteekateeka oluwombo nga tumaliriza omuntu omuyambako okukola oluwombo olulungi olw'empombo z'olya nga tobitegeera nga lujjudde amazzi mangi nga biryawula naye nga luwombo. So oluwombo olulungi lwalibadde lutera omuntu aluteekateeka. Kakati oluwombo olulungi oba ogenze mu katale ojja kugulayo enkoko yaffe. Enkoko eyo making sure nti enkoko nsava oba kale enkoko nnungi. Kati womaze okugisala bulungi nnyo enkoko eyo ebamuko n'amasavu. Amasavu ago gaggyemu togasuula tugenda gakozesa mu luwombo lwaffe. Edda ennyo abantu bakolanga oluwombo ng'asala katungulu biki n'asulamu mu gundi n'asiba ogenda odulukanga lwa mazzi terutegeerekeka. Naye oluwombo olwo ago amasavu g'enkoko ogaggyamu n'ogasaanuusa bulungi. Omala ogasaanuusa gajjavamu kabuto akatonotono osale obutungulu bwo. Yogera nga bw'oyogera ku TikTok. Yogera nga bw'otuyigiriza. Kati awo omala osala obutungulu bwo bulungi nnyo busalesale bulungi nnyo obuteekemu weerabire ennyaanya. Awo okwata ennyaanya zaffe bulungi nnyo ziteekemu like mu kirungo kyaffe gye tuli mu kukola eky'oluwombo. Jjukira twasoosezaamu katungulu then after akatungulu taddemu akanyaanya. Oluwombo tossaamu birungo bingi nedda ate topapa. Bwe tumaliriza bulungi nnyo otaddemu akatungulu kaffe otaddemu akanyaanya otaddemu kakaroti kabeere katono ne ka green pepper nga katono nnyo ddala. Omaliriza bulungi ekirungo kyaffe ekyo kisiikeko bulungi nnyo nga tukozesa kali kabutto ke twakozeseza okusaanuusa okuva mu masavu g'enkoko. Omaliriza bulungi nnyo teekamuko akatungulu k'ekikoola bwe kaba nga weekali. Ekirungo kyaffe nawe kennyini ojja kuba okiraba nga kivuddeyo bulungi. Bw'omaliriza teekamuko ka chicken masala oba akanzaali konna k'olinawo ewaka. Ekirungo kyaffe kijja kuba kirabise bulungi nnyo. Teweerabira obummonde teekamuko obummonde 2 oba 3 okuvayo bulungi oluwombo lwaffe okunyuma. Omaliriza bulungi teekateeka empombo zo ezalirewo bulungi nnyo. Kwata enkoko yaffe ogiteeke bulungi nnyo wakati w'empombo ezo. Awo nno tuli mu kufumba nkoko nga nnamba nga ya luwombo. Omaliriza bulungi enkoko yaffe eyo giweeko ekirungo n'emunda osigeyo bulungi. Oluwombo lwaffe tossaamu amazzi kubanga oluwombo luzaala amazzi gaalwo tuli ffenna. Omaliriza bulungi ng'oluwombo lwaffe otaddemu ekirungo kyaffe teweerabira omunnyo oba salt. Oteekamu bulungi nnyo n'oteekamu akannyo kaffe naye tokaayo omunnyo gubeere nga gwa kigero. Omaliriza oteekamu enkoko yaffe teekamu ekirungo kyaffe okisige bulungi munda wonna wonna kibune bulungi nnyo. Oba kweri enkola enkadde gye twakolanga ng'osala busazi bitungulu n'oyiwamu n'otukusimula oluwombo nga katungulu gasimisa amannyo ga green pepper gatunula bannange binnyiiza. Omaliriza bulungi ekirungo kyaffe jjukira twakisiiseeko wali madamu Ruth ne gali amasavu g'enkoko ge twaggyeemu. Ekirungo kyaffe kijja kuba kigonze bulungi nga n'akanyaanya kabuze kabulidde mu kiri ekirungo kyaffe nga n'akatungulu kagonze. Teekamu bulungi nnyo mu nkoko yaffe ogisiige bulungi ogiteeke wakati osiigeko bulungi oteeke mu luwombo. Naye kirala obanga oli bweru nga tolina mpombo nga tolina biki funa foil paper, aluminium foil paper ojalirewo nawo bulungi naye ejja kukolera bulungi. Naye making sure nti ate sika ofunayo akalagala n'okateekamu okuwunyisa akawoowo to get that aroma. Then omaliriza bulungi nnyo ng'enkoko yaffe ogitaddewo awo ogisibeeko bulungi ogisaaniike ogiteeke ku ssigiri ogifumbire essaawa nga 3 oba 4 okugonda obulungi. Awo omala osavinge abagenyi bo.
bw'ogisumula gambe wow Jessica at mine sijja kusukawaawo singa omuntu akwetaaga akufuna atya Godwin? Omuntu aneetaaze osogenda ku TikTok Chef Godwin Uganda omufumbi w'oku mikolo ku Facebook Chef Godwin Uganda omufumbi w'oku mikolo ku Twitter Instagram everywhere Chef Godwin Uganda omufumbi w'oku mikolo mpozi n'akanamba kali 0754 84 59 95 0754 845995 Chef Godwin Uganda omufumbi w'oku mikolo. Don't papa. Don't panic. Wherever, Lord. Wow.